Miss Damamu embeera egaanye kati yafuuka mutembeeyi. Banne bavuddeyo ne bamukolako emboozi nga bamudeekadeeka oluvannyuma lw'okufuuka omutembeeyi. Era nga bo era n'agali mu nkuubo gagamba nti Miss Damamu ono yagezaako okusigula muk'omusajja, ebintu ne bimulemerera, ebintu ne bimudibirira. Bwe twogerera kati Miss Damamu yafuuka mutembeeyi, adde eno adde eri. Era banne bennyini bagamba yali azzeemu n'omuze gw'obubbi ng'ono atandise okubba omuntu eyamuwa omulimu abeere wali ng'atembeeya amaseppiki. Siina nsonga nnene gye ŋŋenda kwogera ku bino bintu okuleka okuteekayo akatambi k'abano banne mikwano gye nga bamuliko bamwogerako ebigambo oba byansimatu nze simanyi oba bituufu bannange kiba kibi nnyo. Teyandibadde Miss Damamu bwe biba nga bituufu olw'ensonga omuwala oyo bambi abadde yebrandinze nnyo ate nga yebrandinze bulungi, naye ebintu ebito bwe biba bigwawo bannaayi tuba tugenda kukola tutya. Yenze Sheila Adita atanaba kuba ng'osubscribinga ku YouTube channel yange. Njagala okimanye nti keekano akaseera koyina olunaku olwaleero okusubscribinga, okukwata kade nga buli video yona gye nteeka yekutuukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Naawe ali eyo ayagala otwegatako ekyokola okimanyi. Abalaba obutambi buno mbeebaza nnyo, munsange ku mikutu gyonna emirala imbeerayo bulungi nnyo. Igwe jangu ng'onoonya Sheila Adita ogenda kuba ng'ondaba. Olunaku olwaleero tuzzeeyo ku mboozi ya Miss Damamu. Miss Damamu afuuse ensonga, Miss Damamu yafuuka mutembeeyi, Miss Damamu yafuuka mulogo, alemesezza omukazi amakaage, ayagala mutwalako bbaawe. Miss Damamu ebyokola biganye, ajulirira n'okudda ku kyeyo, talina kyazzaako. Tugendako mu buno obutambi obwewulirireko ate era tukomewo. Ono toyakoma okwo ng'aleeta ddagala kuva waladdu zitta ng'alisimba. Ekintu akigattamu omudagala. Kumbe n'ow'omunju tali yekka yeetambulira ddanga eddagala balisiguukulula wansi wa firiji. Bagenda okubala abalamu ng'enswera y'omusamize eraga ssente zaabulankananga mu bizinensi. Ow'omunju ng'agamba. Ow'omunju ng'agamba. Ani ategera nti wansi wa friji waliyo omudagala. Laddu zitta ky'onooleetako apa eno. Ng'ow'omunju olowooza ye ali yekka. Tasobola kuba yekka. Tasobola kuba yekka. Ng'olowooza bamanya batya nti ssente zaabulankana. Nga bazizuukulula friji mwana gwe nga basanga eyo mudagala. Bagenda okulaba nga ne ssente zaabulankana. Kasita bajjayo akadagala ng'obwongo bubikkuka. Nga bubikkuka. Nga tebibalansinga. Nga bamugamba genda. Byebyo nno ebifeeyo byebifa ewa Miss Damamu. Kyenjagala obbategeeza nti eno video si yankomeredde. Tetugenda ssalawo ku kiki abo kye boogedde olw'okuba tubiwulidde. Ebiseera ebisinga obutambi bwe buti obutambulira nnyo ku mikutu naye nga tebuba butuufu. Abamu bakola obutambi obwo kwesanyusa, kufunirako bantu babagoberera, kufunirako bantu banaalaba butambi obwo, naye nga information ebamu ebiseera ebisinga tebeera ntuufu. Y'ensonga lwaki mbagambye nti bino bye tuwulidde mu katambi oba bye ŋŋenda okwogera byonna si byankomeredde. Tetugenda kusalawo olw'ensonga omuntu gwe tuli mu kwogerako tetumanyi engeri gy'abeezaawo obulamu bwe, just tulaba ebyo byatulaga. Olumu nga byatulaga byandiba bituufu oba si bituufu. Kati njagala mugendere n'ekwekyo kye muwulya, wabula ate sibagaana kuyigamu olw'ensonga tuli mu kwogera ku bulamu bwa muntu. Obulamu bwa nkuba kyeyo munnaffe eyaakakomawo mu ggwanga. Mulabye embeera gy'alimu era embeera gy'atambuzaamu obulamu bwe. Njagala nammwe mugiigemu so that ogenda okukomawo wano ewaka nga weetegese bulungi. Miss Damamu gwe twogerako mukyala eyali yazimba
n'abaako ebintu bye byakola ewaka yagenda okukomawo nga yeetegese bulungi nga bw'omanya embeera y'ekyeyo nti w'oba ng'oli ku kyeyo ng'okola tosobola kumalayo bintu byonna byokola ebimu ogenda kubikola ebirala obirekeyo olw'ensonga y'akasente naddala ensi ezo ez'abawarabu ze tukoleramu nti sente zaayo zo tezimala ne wookola osobola okukola emyaka 10 era ne gitakumala kugulako poloti kuzimbako nnyumba kuteekako mizigo gy'abapangisa gulako mmotoka gukolako bizinesi gisobola obutakumala olw'ensonga obusente butono ate otuuka obusindika ne babukekejjula ogenda okwekanga nga toyina sente zonna z'osigazizaawo kati Miss Damamu yakomawo ewaka ng'akoze buli byayagala n'ateekako bambi okunoonya obulamu okusigala ng'anoonya ekyokulya mu ekyo yayinanga okukola teekako n'abantu abazze ng'ebbanga nga bamulaba bamwepikira bamwegomba okujja okukolako nabo ne bajja ne bamupangisa n'atandika okukola nabo nga wookola n'omuntu ng'afunayo akasente ke akamuyamba teekako n'ak'okumuyambako okumaliriza ebintu bye byatannaba kumaliriza challenge ezi zonna zibaawo naddala nga wakadda mu ggwanga lyaffe lino njagala bategeeza mmwe bankuba kyeyo nsiba mbagamba nti eggwanga lino eno lya bbeeyi nnyo teriri nga we walireka lya bbeeyi nnyo buli kintu kya bbeeyi ate obwavu bungi emirimu tewali n'abalina emirimu bafuna obusente bwa kyolo obutamamala kukolako bye baagala kati tosekerera Miss Damamu olw'embeera gy'ayitamu either nnungi oba mbi tomusekerera weeba nnungi mukama amusaasire amwongerere ddala okumu openingira doozi ze afunire ddala ekyo kye yeetaaga bwe diba nga embeera si nnungi bannange nakyo kyennyamiza tusaba Katonda ateerera amuyambe amuyimusa amuteeke mazima ddala tewali muntu yeetaaga kubeera mu mbeera mbi just bigaana bugaanyi tugezaako ne bikola bitya ne bigaana naye tusaba mukama amusaasire njagala okomentinge katambi kano tumanye gw'olowooza ki ku butambi buno.